Soka twebaza Allah atukunganyiza wano olwaleero ku mulimu omunene era omulimu omukulu ogw'okulayiza mukadde waffe Sheikh Jaafar kw'obwo obuvunanyizibwa obumuweereddwa. Tusaba Katonda hadhara eno agiseemu baraka n'emikisa. Allahumma amiin. Era ku lwekyo kantwale omukisa guno okumwozaayoza Sheikh Jaafar wamu n'abamyuka be olw'okutuuka ku lunaku luno olwaleero abasiraamu bwe baasalawo ne babakwasa obuvunaanyizibwa. Tusaba Katonda abakwatireko, tusaba Allah abakulembere, tusaba Allah abawa obwangu, tusaba Allah abanguyize muweereze bulungi era amaana mugituukirize bulungi. Obuvunaanyizibwa obwo bwabakwasibwa mubenga mubutuukiriza bulungi. Kya muwendo nnyo Allah n'akulonda, tekuba kwagala kwa muntu mulala okujjako Allah, kubanga mu hadiisi ey'ekitiibwa amakulu gaayo Allah bw'ayagala omuddu we amwagala. N'agamba abantu b'omu nsi muno, n'agamba malayika ze nti malayika zange omuddu wange ono Sheikh Jaafar mwagala, nammwe mwagale. Hadiisi bwete bwegamba amakulu gaayo. Malayika za Katonda nazo ne zikoowoola abantu b'omu nsi muno, abaddu ba Allah n'abazaana be. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala omuddu we Sheikh Jaafar, nammwe mwagale, n'abantu b'omu nsi ne bamwagala. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bwe babeera nga abawalimu bonna baimaamu bonna ne batuula ne basalawo ne batongoza ne baawula ne balaga Sheikh Jaafar Kaweesi nga bwe basiimye abakulembere obutundu buno obunene obw'ettwale akulembere obusiraamu. Ekyo kya muwendo nnyo. Baimaamu mwebale nnyo, mwebalire ddala, ate mwebale kwetegereza ne mulonda omuntu omutuufu n'abantu abatuufu abajja okuweereza eddiini eno. Tusaba Katonda obukulembeze bwammwe, abakulembere mmwe mwenna baimaamu, era abawe obwangu mu nkiiko zammwe ez'enjawulo muweereze bulungi nga mugoberera Qur'an ne sunna za Mukama waffe Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kigambo kikulu. Sekuyitale jeno bw'abadde ayogera ebigambo abyogeredde ddala nga Abidhakri bwe yayogera ne Mukama waffe Nabbi Muhammadi, yamugamba nti innaha amaana. Subhanallah, kigambo kinene nti obukulembeze amaana. Baulama bagamba omuntu asaba obukulembeze n'abuweebwa fakad dhubiha bigayiri sikini, aba yeesaza ensingo ye watali kiso. Era Mtume n'agamba nti la tasalu al-imara, temusabanga obukulembeze. Kiwe kiri mu shariya, temusabanga obuki, kubanga omuntu abuweebwa aba yeesaza ekiso, aba yeesaza ensingo ye ewatali kiso. Innaha amaana, kubanga buvunaanyizibwa bunene. Buvunaanyizibwa bunene. Nabiterekanga mutuufu era ne mubituukiriza ne mubitereka bulungi. Abaffe mwali kyakulabirako kirungi, mwekwata ku Mukama waffe Nabbi Muhammadi, mwekwata ku sunna ze, era mwemutye bwe mwatambula. Bibuuzo biyitirivu. Singa omulabi bw'alaba n'aga nti ebyange biwedde, bampadde obukulembeze, bampadde obukulu biwedde. Innaha amaana, buvunaanyizibwa bunene nnyo obugenda okutubuuzibwa yawmal qiyama, ng'ate bwagala okwanukula answers ezigenda okutubuuzibwa, ng'ate atubuuza huwa alkhabiru alim, omukenkufu eyakenkuka mu kumanya, okumanya okw'okuntikko. Khabir yagenda wala nnyo mu kumanya kwe, tewali kyekikose mu kumanya kwe. Nabwe kityo eyo amaana gye babataddemu. Tusaba Katonda abongere maanyi era abawe okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwakwasibwa.
mwebale kubeera kyakulabirako kirungi kubanga singa temubadde kyakulabirako kirungi bandibadde kibabajjaayo okweyisa obulungi empisa ennungi obwetoobaze obukakkamu abamyuka mwenna abasibira entanda mweyise bulungi mubeere bangu eri abasiraamu mubeere bakakkamu mubeebuuzeeko abasiraamu bye mutamanyi bajja kubalungamya mwebuuze ku bawalimba nammwe ate bwe banaabalungamya ebiterese ebibateresebwa mubikuume bulungi kubanga olwaleero ensinga bwetambula sebo vice chairman abantu bagadde nnyo eduniya n'ebeera bizaakira kiri kyogambye sebo abasajja b'ebutambala abaagendanga ekiro basize ebutambala era abazimanyi okugjako ab'emyaka emito zaavangayo ekiro ng'akagaali nga haji talimbye nga bwabagambye ayogedde mazima gennyini ng'oli akagaali akalekaawo akalese naye ng'ajja kujja ekampala anyuke ate mututte kiro akagaali akasangewo mu lujja nga ne bwe yakataddewo buteesi nga n'ab'omu wakati yababulidde niye olwaleero kyasoboka era nga bwe kyali mu buvunaanyizibwa bw'abasajja abakulu abuhaaji babadde agamba baasikanga mukolo ne bagenda mu malundiro eyo ne bagulaana ne bagula ente nga basise muki mukono ng'endagaano ekoze eki erumye olwaleero genda oganda okuwandiika ogaye nti omukono guguno sikamu olabe kye banakukola kikyasoboka olwaleero haji byabagambye bikulu nnyo ku basajja abakulu abaali abasajja abakulu abasiraamu n'ebyo bye bakola n'okwagala kwabwe mu mpisa zaabwe baali kyakulabirako kirungi nga basika mukono ng'oli bamuguza ente loleyo ente ennamba nga semukono endagaano ewedde nga tajja kutuukiriza niyo olwaleero tekyayo oli agandi eno fala yawa ogenda okutuuka ekampala nga teyasuuze akiriza maani sebo mukama waffe vice chairman ensi efuuse enzibu abantu bagadde nnyo eduniya n'ebeerabiza n'enkomerero yuriduuna duniya wayansawuna al akhira eduniya bajagala nnyo n'ebeerabiza akhira ne batakoma ku ekyo yuriduuna almaala wayansawuna alhisaab baagala nnyo ebyobugagga amataka ebyobugagga emaali wayansawuna alhisaab ne beerabira nti bagenda kubalwa ne batakoma ku ekyo yuriduuna alkusuura wayansawuna alkubuur embiri zibatwala ne bazaagala nnyo era buli muntu agati olwolubiri lwali naye wayansawuna alkubuur ne beerabira kabuli mwe bagenda okubassa tuderi akbar waman lam yahkum bima anzala Allah faulaika humu dhalimun oyo atalamuza Qur'ani aba yeri azaamanyiza jemba kubiriza mulamuze Qur'an ate mulamuze hadisi za Mukama waffe Nabi Muhammad mujja kwamwonye n'obusiraamu mujja kwawona kubanga tewali tteeka litali mu Qur'an tewali tteeka litali mu Qur'an ne hadisi za Mukama waffe Nabi Muhammad ye mulamuzi ow'okuntiko mbakubiriza okweyisa obulungi imaamu oba omukulu w'ettwale oba kaadhi wembadde muyita imaamu oba omukulu w'ettwale tayita we babuusibwa ewali shakka nga babuusabuusa ekifo ekyo gy'olimu kakirenga ng'ogenda kwenywerayo kasoda toyimirirawo era nze ntenda bahaji bano nakiraba nga nfuuse kaadhi ali nga nfuuse supreme mufti ne bw'oba oyagala okugula akanyama akasava akalungi toyimirira ku bukya ng'omukulembeze so nga byogenda okulawo bya halal banaakusanga batya nti ate n'ebirala ebifaanana bwe biti omukulembeze yeewa ekitiibwa bwe yeewa ekitiibwa abantu ne bamuwa ekitiibwa omukulembeze yeeyisa bulungi omukulembeze togenda mu ebyo ebibuusibwabuusibwamu omukulembeze otambula n'abantu abalungi n'obeera ne kalifuuwa omulungi bwe banaakulaba nga otambula n'abantu bageze oba abatambuze
abantu ejja kubassa emitima omukulembeze